nze ndowooza ndi Museven yakola nsobi nnyo okugenda wa Putin. Ekyokubiri, munda muno yeefudde nti yali mu kuperereza abakulembeze ba Afirika beefule nti bakabinye bafuke bakiwaji eri abazungu ate nabo babanoonyereza. Kati bano abazungu abeekwasa ebisiyaga nze sirowooza nti bisiyaga byokka, biyinza okuba ebisiyaga kwebiri naye nga balinamu n'obusungu obulala. Kyandi wagenda nti kaakati mmwe kiri kye nali mbuuza nti Ethiopia ayina etteeka baye kambwe okutusinga naye nga ye tebamunyoola nsingo. Nzi mu kulowooza mu ndaba eyange bano beefudde bakiwaji ate ne boogera bingi bwe baavayo. Si Ssemujju tusalya wana nabeera mikwano gyaffe, Ssemujju tukolera ki? Oteekwa bikola ebimu nga bwe weekweka. Wana abasajja e Bulaaya ne mu Amerika ate kati eno ekyali ntandikwa kubanga tulina amabanja ne tuba n'essente ezituweebwa World Bank, IMF. Naye n'ensi emwemu Bungereza, Germany, Bufaransa, nazo tuyina ssente bw'otunuulira kubatuwola ssente ze batuwola nabo nga wakati waffe nazo. Buli woyongera okwefuula kiwaji banoonya engeri ebyo byasaanyaawo ebyenfuna bya Zimbabwe. Buli mu Afirika ayagala okubaako kyayigayigire ku Mugabe. Mugabe bwe yagoba abazungu, Abangereza ne bamunyiigira ne bagenda, sigamba nti baali batuufu naye bagenda baperereza buli omu ne bamuteekako natti ne bamubuza emirembe. Nze nali e Khartoum nga tebanajjako Bashir ng'ensi obusajja bugisqueeze. Waliwo woteeri ennene gye batera okulaga eyo, kazimba akarawundi ake Sudan kabeerangamu Hilton. Ngenda okubuza nabanga nti Hilton yagenda nti ki, anti baatujja ku financial system nga abazungu tokyasobola kusasuza visa wano. Twali ku embassy nga n'embassy ya Uganda sene zigende Khartoum bazitwalira mu kutiya tuziyisa wano. Twagenda twekalakasa aba komiti ya park, lwaki muleta cash? Nolugandise bwana banka teziche ne tuwumula. Abazungu balina capacity esobola okusqueezinga. Russia ne webe kuwagira jja kuwa ebyokulwanyisa naye beeranga muntu akuwagira baba bakuba nagande seyingiza mu balwana ninga yadaga nti tokkiriza. Lwaki okkiriza? Lwaki akujoga? Kati Russia kyekola abazungu at the moment ebyenfuna ebyensi yonna kabubeere busuubuzi bakyabifuga. Bw'oba yagala kufuka kiwaji tokikolera mu kisaawe. Kati Museven yagala kufuka kiwaji mu kisaawe. So bino byogamba ebyenguudo kati tuli mu katyabaga. Ewaffe alina kola enguudo nga 12 ekira Mukono mu Kampala. Kati olw'okwo nze ndowooza nti bayirewo si tteeka lya bisiyaga kuba etteeka ly'ebisiyaga ddyo nze ndiwagira ne webaliza kati nziramu ne ndiwagira. So lyafo nga maliriza nze ndowooza Museven yali amanyi nti abazungu bayinza otuteekako nati kuba meetings yabeeranga nazo n'ababenga abagamba nti baneeti mulese obuzibu naye ng'ate etteeka amanyi mu Uganda tulyagala nnyo ate nali alitya. Kati saawa zino we tuli budget tusobola ogirivisinga naye sisubira ni gavumenti ejja kwagala tugirivisinga yagala kulaga nti no tuli b'amaanyi ekyali y'amaanyi. nga olaba Museven speeches za COVID bwe zaabeeranga Katonda ye bwe tuleetera COVID okuva lwe yamuleese kati factories zaffe zikola nga tulina vaccine zirambula n'ayogera bingi naye n'olwaleero vaccine eya Uganda sigirabangako. Nga baali boogera ku sanitizer. Alina okuwaawo ekifaananyi nti ensi ye erabika bulungi. Mugenda kutuula mu reviewing mugambe nti embeera bweri nti kati yakusiba lukoba budget ekkakane tuveeyo mu 52 trillion. Okusooka budget olumu ekendeera sina lwa World Bank yokka mulimu ne URA kuba kati budget y'omwaka ogujja Uganda Revenue Authority yasuubiza nti esobola okusolooza omusolo oguwera trillion 29 mu budget eno ewedde gwagiremerera. Peter buddeyo mu ripooti ya Bank of Uganda ya December 2020 nga Bank of Uganda egamba ebintu ebibiri ebyatulema okukola nga Uganda emabanja ag'ebweru external debt twalemwa okugasasula era ab'ebweru bo bagenda bugenzi ku ssente z'olina mu reserve ne batwalako nga Bank of Uganda egamba nti ssente ezo enzibizi buli nsi zeeteekwa okutereka ezigiyamba mu kiseera ekyakazigizigi. Eza Uganda zakendeera n'emyezi 3 twadda ku myezi 3 oba ne 3.2
mu mabanja aga Uganda wano getwewola wazibanga myezi 3 n'ennaku nga 6 bwezi mu mabanja getwewola mu banka wano eza Uganda eza wano nga twalemererwa kusasula interest buli mwaka tusasula interest ya trillion 6 kati nga tulemererwa omwaka ogwedde mu report ya Bank of Uganda on economy December. So byonfuna yaffe ekindeseze ekikulaga nti ne budget ne bwe tugiyisa bwe tuti era tugenda okumalako olumunga ye revisinze yokka eberanga nawe bwokola embaga bumutuuka nga seneza soda abatadeko ku rate 10 mufunyeza nkaaga ana temugala mutema kati government ekikola naye olwokuba yo government olumu ebe ina commitment zekoze bana ebitongole nakinga kino kyogambye esanga obuzibu si kyangu gamba nti malega tematemako nga tumalako financial year gye twakavaamu eno twatuuka ku ssaawa esembayo nga tetukyasobola na kusasula misaala nga Uganda. Government kwe kujja ng'eyagala kwewola mu World Bank, minisitule y'ebyensimbi bwe begenda kwewola ssente olumu eteekayo kalango nenga nti njagala trillion 2 kati abaziina mu nsi yonna ne bagaffe tuziina mwe mwavireyo bannakenya bali ab'omwenge ne bagamba nti ffe tusobola okuzibanoonyeza actually si be baali bazireeta ne babanga boganja akwewola ssente amanyi ebagumalanga nti alinda kawo ankuleetera ono agenda kuwola kati kye baali bakozi gavumenti ya Uganda. So ekizibu ku bino byonna era nze mbadde mpuliriza abakugu ab'ebyensimbi aba gavumenti n'ababisoma nga beefudde nga byakuzanyirira kati ffe tulina enguudo ezibadde zigenda okukolebwa mu Kampala ne Wakiso ne Mukono omwo mulimu oluyite ewange yes nga mulimu trillion 1 ne billion 9 n'obutundutundu ezo World Bank yadde tenaakuziisa naye ebintu bya World Bank kyoteko bibonyako okwawukana ne zino banka n'abalala abawola aba bulijjo naye yennyini etambula muno nemala nekola ripooti zaayo ne gavumenti yangu weewole ssente okola ebintu bino wammanga kati zino enguudo ze baali bagenda okukola si gavumenti yagandi ngenze kukola mu World Bank nzikole. World Bank mu kunoonyereza kwayo yagamba tukoze enguudo mu Kampala abantu ajja n'afuluma Kampala n'atuuka ogiwegeneze pita wodde waffe ku roundabout ye naali awo olutuuka awo emmotoka ezambuka enaali zibeera mu jaamu eziyita eno ekireka zigukire ku St. Peter zibeera mu jaamu kati World Bank nga nonono tumaze bawola ssente ne mukola eno katwagaana eri mukoleyo abantu baleke kubeera mu jaamu. So eno project yali nnyo ndi gavumenti yali etulumiriddwa